Lutuwale kyekifo ekikyali ekijja ab'amagye ga Uganda ne Somalia kye baakezza wansi w'enteekateeka ya AMISOM ey'okuzza emirembe mu Somalia. Waliwo obutundu obulala nga Bulumale, Golweni ne Bakuro obwasuziddwa ba Al-Shabaab mu nnaku eziyise. Okusinziira ku Eloy Yawo, omwogezi w'enteekateeka ya AMISOM, mu kiseera kino balubirira okwezza ekitundu ekiyitibwa Balowe, ekimu ku ebyo Al-Shabaab mwe kyasinga okwegazanyiza. Okuwamba Balowe kijja kutugasa nnyo. Al-Shabaab ekozesa nnyo ekitundu ekyo okuyisaawo ebintu byayo. And also it's an area that can serve as a supply route for Al-Shabaab. Omutawaana gwa AMISOM kati gwa kunyweza bitundu byewamba Al-Shabaab ereme kubayita mabega kubikuba mu bbomu. Embeera eno ebadde nnyo mu kibuga ekikulu Mogadishu mu myezi egiyise, nga ne mu wiiki ewedde abalwanyi balumbye ekkomera erimu okulwanagana okw'amaanyi ne kubalukawo. What we know is that we did not completely Tetwayerula mpulunguse z'abayeekera zonna, naye tukolagana n'amagye ga Somalia ne poliisi ku nsonga eyo. Inside Mogadishu, and we're working closely with the Somali National Army and Police. Mu Lutuwale, AMISOM yayaniriziddwa abatuuze ne gavana w'ekitundu ekyo abatendereza obuzira bw'abasirikale. Al-Shabaab bagiresezza ebyokulwanyisa ng'ebiso, emmundu n'ebirala.